bya Sindi ne tulabanga naye agamba nti ebimu ku ebyo biyinza okubanga byamulemesa alina ensonga ze naye abayimbi ndoozi era bamulaga obutamukkiririzaamu ne kimulemesa ne tulaba Sindi essaawa eno nga ze era bagamba talina kye yabakoleddewo olw'okuba talina kye yabakoleddewo baagala bamusendesenda dde ebbali aye tuyingizewo omuyimbi King Saha biki by'oyinza okuwabula ayinza okuggyako ng'omukulembeze oba abayimbi beetaaga mukulembeze afaanana atya ayinza okubayambako okulungamya ekibiina kinene kya Wuma bwe mpulira ennyombo oli agenda n'agamba kati ogundi alina hiiti ki kati eriko kati ekyo ne kimugamba nti omuntu okumanaginga n'okubeera ng'olina hiiti eriko bintu byaki byanjawulo kiki kye mwetaaga ono aludde wale talina hiiti eriko ayinza okuba ng'alina kinene nnyo kyakola ki kyamanyi kubanga fwe babanga balonda nga bwe kola ebintu byabanga byawamu nga ne bannanyini hozi bajja ne beetaba mu kukola ki mu kulonda buli muntu ng'alina kyamanyi n'aleeta kyamanyi ne kiyamba abantu okugenda mu ki ate nkugambye ne twabanga n'okwerondamu okwa wansi ne mugamba nti abe disitulikiti egindi baleese guno ne mulyoka mutuula okukola ki so si bino okugamba nti tugende wali tulumbe tulonde nga mwe mwennyini temweteeseteese buli muntu akyeyagaliza buli muntu agamba bwe mpita awo nfuna kino so si tufuna ki kati balonde omukulembeze gwe beetaaga so si lwakubanga so si gwe baagala Okay. Kale okusinzira ku kikyo kankuweyo kaneno waba Sindi ne Saha mu ngeri yo obeera gwe mu kiti ky'olimu oyinza kuwanja ati nakugambye nti bw'ogamba ebyayitako obwongo bwange buba bukola nnyo okusinga naye biriko kale program kiri kitya bwe tugitambuza wowe mukyala neighbor wuyo bamumpadde omutuufu mukyala neighbor yoyo yennyini omayinza olwo kyentera okugamba abantu abakola scripts ez'abayimbi kirungi nnyo ebiseera ebisinga okuba bawadde roses okusinziira dansa n'abeera dansa mu luyimba omuzannyi n'abeera omuzannyi ye omuyimbi n'ayimba okusinziira script n'ebeerawo nga mu butuufu kyekyo naye kibi nnyo oluusi okulaba omuntu gwe badde oku acting oba omuntu gwe badde okuba dansa nga kyakola takitegeera mu video ya munne kuba kakati bw'otunuuliramu olwo oluyimba Nantume yo yali omu ku badansa abaali mu ki Rebecca Jingo omu ku bayimba naye yali mu mululu kakati nga era mu budde obwo be bazinya abaali baliko abadansi era ddala kino kikadde nga tuwumbawumba kuba eddakiika nsigaza ndowooza ntono ddala abubaka ki bw'oyinza okuba nga olekera abantu abakulaba essaawa eno obubaka nze bwe ndekera abatulaba essaawa zino mbasaba nti okuwemula n'okwogera ebigambo ebinene si kwe kuyimba tuteeketeeke ebigambo byaffe ate tufune n'abatutunuuliriramu ekirala tuleme nnyo okugamba bwa nti gw'otegeka layinizo 3 genda mu studio ofune producer yakuyiiyize sooka naawe otegeere kyokola ki kyoyagala waliwo wano ku Facebook abangambye nti waliwo oluyimba ennaku zino oluliko nti ani alina ennene naye bo lwe basinga okwagala anzijukiza omusajja gwe sinza vaawo nga soogeddeeko kibijjigiri kibijjigiri agenda okutandika okuyimba gw'omutegeera biseera ki kakati kibijjigiri ekyamazima nze nasooka okumulaba nga ndi mu primary nga zo performing twali ku Jinja Kaloli St. Charles Lwanga Boys Primary School nga ze okukola ki okuperforminga naye nga gurupu yaabwe baavanga kasengejje eyo era kyenzukira nti bayimba akayimba kesobola kwerabira bayimbanga nti gava mu kulya amaanyi gava mu kulya bw'obanga tolidde oyongobera olubuto ne lukankana naye babanga bakayimba kibijjigiri ng'akwata eminwe gya bbogo yasindikayo mulamba bw'ati n'ajjayo mulala okulaga nti amaanyi gakola ki amaanyi gava mu kulya naye fena bino oluyimba tetwalufaako twatunuliranga musajja ateekayo minwe gya kikolwa kyakola awo wennyini abantu bajjukiza akatale ka programu ez'okola zibeerayo budde ki programu zenkola nina programu yigokola ebeerayo buli mande ku ssaawa 3:30 ez'ekiro ate ne tubeera ne programu ekiteregga ekwatagana ku byobuwangwa n'ennono n'ebyafaayo ebeerawo ku Sande ssaawa 10. Okay, awo bwennyini sigenda kusukkawo wabula okubeebaza mwebale nnyo mwebaye ddala okutuwa obudde bwammwe era bwe ntune mbajjukiza Wonders at Hamne Bliss Hotel abateekamu ensimbi era mu kaseera keekamu nkujjukiza nti olunaku lwanca tusisinkane kadde keekamu budde bwe bumu wano wennyini ku BBS Refina mbeere bulungi. Osani domanye kinange
Chirichitya ewagidwa Wonders Products abakukolera ebizigo ebikola ku nsusu z'abato n'abakulu songa ku kyenviiri tulina ebizinyiriza ate nga zishanana. Wonders Products, feel the magic of perfection. wamune Bliss Hotel Nabweru ekyali ya mulembe mulina ebisulo ebirungi ebinyiriza sauna steam bath massage byonna class. Bliss Hotel Nabweru ku Naluma Road mita 6 ng'okyamidde ku masaŋŋanzira g'omu Lubigi. Tubanjulira B2C Concert 2022 Hauku Freedom City nga 19 August. B2C kayetege kati embozi eri mu city abaana betala banonya byakwambala shinzo mutwalo gumu VIP mutwalo 3 emeza ya kakadde ngabiri B2C bakiridde Trans Africa Jinja ngabiri mu Lumu Luwero mu Kisaawe ngabiri mu Kaga Nana Gardens Serukaya abiri mu Sanvu Ajib Motel Mbarara wano ku Sunday ngabiri mu 8 tuli ku Sports Highway Kalisizo wuna shinzo mutwalo gumu VIP mutwalo 2 B2C base n'abayimbi bachali baabwe bagutujja bamundaawo banira bingi byotannalaba kati enguudo zonna Freedom City nga 19 August ebyana biwanyonoona ebyana ebirina zi airbaga ebitalina speed governor tebisiba obwana bu noscat obwana bu ticket bwonna temubwerabira ewagidwa Movet Levels Kagwirawo Sports Betting Maestro Studios Junior, your everyday delivered. NBBS telefine yaffe n'ebitegekebwa Baringa Promotions. Bila Events kutusako omwoleso gw'emmere y'ebika ebyenjawulo okuva mu Uganda ne mu nsi yonna gwakutandika ng'ennaku z'omwezi 26 okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omunaana era ng'emiryango gya kugula ku ssaawa 2 ez'okumakya okutuukira ddala ku ssaawa 4 ez'ekiro ng'okuyingira zijja kuba 50 zokka ate abaana abato abali wansi w'emyaka 18 okuyingira kujja kuba kwa bwereere. Tosubwa ebika by'emmere ebyenjawulo ebigenda okuwolesebwa okuva wano mu masekati ga Uganda mu Mambuka ne mu Western Uganda kuno kw'ogatta n'emmere okuva amawanga amalala omuli eggwanga erya Japan, Sweden, Italy, Eritrea, Ethiopia n'amalala mangi. Tosubwa ebisanyusa nga live band, amazina ag'ekinnansi, ebisanyusa by'abaana omuli ne face painting, abasawo abasomesa ku byendya saako n'emyoloso gy'emmere okuva mu mahoteri agasinga obunene nga bigenda kubeerawo ku kisaawe kya Old Kampala. Okumanya ebisingawo ku mwoleso guno kuba ku noti 782 8 mu noti 7 ne noti 758 875 925 ne noti 774 noti 231 ne ku email bilafoodevents@gmail.com. Bino byonna nga biwagiddwa Coca-Cola, BBS Telefina, TLS wamu ne Makerere University School of Food Science, Nutrition and Bioengineering. Hey there, I'm Gloria. Abasinga Momanyinga, baby Gloria. Not anymore. Anyways, I'm the kafulu of the Movet Harboring. Remember this? Yeah, that was me, bringing you the healthiest herbal range that keeps your skin so shiny and smooth. Pakakati. We don't just give you herbal bizigo and soap for. We give you safety, protection, and natural herbal extracts. We are giving Movet Herbal Jelly and Soap a new look with the same natural scent, healing power, and smooth feel on your skin. So look out for the improved Movet Herbal Jelly and Soap and feel new every day. Movet Herbal Jelly and Movet Herbal Soap are products of Movet, now available in all shops and supermarkets close to you. Movet, all day confidence. BBS telefine yaffe. Ebiva mu katale bikutuusibwako bannaffe aba Rexbar, KCCA, Centenary